Olunaku lwa leero eririnnya bulijjo mpima William Magufuli the ghetto governor kansala LC5 addako Makindye. Olwaleero nze ku nsonga za Gashumba nakuwulidde ssebo nakulabye ng'ogamba mbu Secretary General Lewis Rubongoya agende ewaabwe aba yeesimbe Bunyoro. Lwaki ajja wano? Gashumba ssebo njala kubuuza gwagoba Rubongoya Kampala wammwe wa famire yammwe gwe Gashumba oli musajja Munyarwanda. Otugamba nti oli muvandimwe. Mwajira kuluma nga mutambula muvayo naje mwava. N'otuuka wano ne mukutukira wali Villa Maria. Mwatuka Villa Maria bajajja fene babasembeza kati gwe Gashumba. Gwe muvandimwe Omunyarwanda tegwogoba Omunyoro Rubongoya tajja kwesimba Kampala agende ewaabwe. Ewaabwe ssebo yewa. Gotera wakati wa Uganda ne Rwanda. Kati gwe muvandimwe kati tegwogoba Rubongoya nti atambula agende. Toyina moral authority. Toyina yadde kayinza n'akamu. Toyina yadde kwenza kusinziira kugaana muntu kwesimba una wayagala. Kati kankujjukizeemu ngoma ngino omujjukira Omusoga yagenda yesimbawa teyagenda Mbalala yavaawa togamba yasoose President Museveni eyesimba mu Uganda yonna avaawa tava ntuŋŋamo tali Kampala sijja kulembera kakati biki byoyogera byogezako kutugamba omanyi constitution kyegamba constitution yegamba ngenda kusomesa gwe omanyi gwe omanyira byakugenda kubba bubbi n'obeera ku mpingo buli sawa obeera mu kubba bubbi bantu unungo yambadde ebyambalo by'amajenga weefula mbu oli musirikale ngenda kugamba ekubuuza ekibuuzo kimu omanyi constitution y'eggwanga kyegamba omuntu yenna senga ajja mu kitundu n'amalamu emyezi 6 mu kitundu kyonna mu Uganda abakkirizibwa kwesimba mu kifo kyonna ky'abayagadde. For your information njala kujjukiza nti Rubongoya muna Uganda awangalire Kampala akkirizibwa okwesimba mu kifo kyonna ate ne mabakyaza abasajja nga bano ku radio gwekitampa mukisa n'onkyaza ne Gashumba ne tusobola okunyonyola eggwanga mumukyaza aliyeka mu studio ne batandika okulimba bulimbi abantu okukuba omulyo mu bantu n'okukyankalanya abantu ne bagamba nti ensonga tizite kubuuzabuuza ggwanga tukoye ebintu ng'ebyo tukyaze gamba mpima wa Nuupu jangu ne Gachumba we n'alemu gye tulambike eggwanga kati kubuuzabuuza abantu tukoye embeera eyo ey'okudaana okusiga abantu enziro n'okwogera ebintu ebitajjansa. Gashumba nkusomesa tukoye kasasiro omwe gwe mugamba abantu okubona njalo okimanya nti toyina buyinza bonna gwe Gashumba kugaana muntu yena mu Uganda kwako yesimba kubanga gwali muvandimwe oli muki oli muvandimwe Omunyarwanda omuzaalo wa wano kitegeeza newakwada oli muzaalo wa wano naye obuyinza ku ggwanga lya Uganda gwe nga Gashumba tosobola kwenkanya Rubongoya ate omuzaalo wa wano Omunyoro tukanyiza naawe kakali no kyabo njala kwongera ekigambo kino nti omuntu waddembe okwesimba abantu wonna walaba nga ayagala era President waffe Robert Kyagulanyi Zaliranga Dalibunda Madiba Mandela Ibrahim Traore Bobi Wine of Uganda yatugamba mugende mwesimbe mu bifo byonna kyowulira ng'osobola Rubongoya asobola bwe mpigwe Kampala wabanga bwasobola kifo kyayagala gwoba owulira ng'oyagala agende e Bunyoro kati nawe wegenda emyezi gikyabula ogenda e Bunyoro ewaabwe ofune w'opangisa kasoyena ne ssente ozijja mu bubbi ofune weesimba ogende obeereyo weesimbewo bakwekuba mpya Bunyoro gyoba okikkirira mulekere bannayuganda eddembe lyabwe tukoye wano nakulaba oyagaliza muganda wange Nadduli gundi Jakana nakulaba Jakana wano Nadduli ng'omwagaliza mbu n'okufa yandifudde kati yafa tuyinza n'okuloza nti okufa kwakulinamu omukono tubakoye mwe Bagashumba babuzabuza President Museveni nemuda ne musiga omuzigo kubanga mwagala kumubba na kulya tendeze zitayina makulu. We are tired of you. Toyina buyinza toyina ya the moral authority toyina kukoyinza kusinziira ng'ogamba nti Rubongoya agende ewaabwe Bunyoro gy'aba yeesimba akkirizibwa kwesimba abantu wonna. Uhuru afumba omukyere mu Kampala mu kisimu Sumaali lwaki meya wa Kampala kitagende Mogadishu kati ndudde ono mutali nkuwe byokulabirako nga bimeka byoyagala tukoye wano kasasiro omwo nyakoderi kimuki si istana tava mu mambuka ga Uganda akiikirirawa kati mubuzabuza abantu tukoye kasasiro omwo gwe Gashumba ssebo bosigala mu bubbi bwo Rubongoya muveeko ate temudamu kumukyaza nga aliyeka ssebo mu radio foba ku radio nako yabadde mumpite nga munkyaze nga naye. I want to challenge that idiot.
kama Katonda abankumire Ssaabasajja Kabaka wangaali.